Nzo manyi ninga Isiraeli. Alundetera gwenduwa. Nze Junior sekweka. Ate onkole ki? Genda ku police eddako ndo pompe dipisali wongo omaze. Omupe njogere naye. Waba uli ya Junior nkutami. Just go to the next police station. Bwomala okunda opango mpa dipisi nga twogera. Ngambulira mu bizibu byonna ebirume eggwanga oba gwali important. Abantu tebalina madagala malwaliro. Engudo zirimu ebinnya, abantu bababaka ettaka. Kati dipisi oyo ajja kumbulira. Uweza Junior is the priority in this country. Police butamanya mirimo gyayo. Namuyingirira abamaloji. Abantu aba basazewo Gyo'Kwepikya nga balemereddwa okukanya. Where does the police enter? The state of Uganda. Police but Uganda police. Not Gyo'Kwepikya police. If people have failed to negotiate over sex, how does the government enter in? Wamuli aido. Abantu babaka amataka. Mwabantu bali ku TikTok obewe mula. Leave those guys. Leka abana ba TikTok obwavu bujja kubakuba. Kati TikTok olekana na babo. Mbali ko obwavu bujja kubaluma. Why do you shout with them? Let us go to serious issues. There is a lot of land grabbing kwataga bigetaka. That's what we want from police. Crime has increased. Wanuko express highway bakuba abantu emotoka bazikuba amayindi. Recently waliwo ya posting aka video. Hizika waliwo abayimirirawo. Wano wenyini ebusega wanu okuva laundi yebusega ngodde ekyengera ababbi bamasimu we bali awo befula batunda ebikajjo. Why don't you arrest those ones? So that we get up for you. Hey, the police is now working. Bali simanya anyale medde muloji. Simanya akula mune malaya we baganya okukanya. Now police has entered. Kati obujulizi mugenda bujja. Are you going to open the size of that woman? Kwa Emisango police jebera munoga kati where is the evidence? Biye nze police ya Dubai yanewunyisiza. Ebbanga linamaze Dubai sarabye ku mundu. It is rare in Dubai okulaba omusirikale. Kamera zezikola buli kimu. Dayali n'olwejo muve mu ntalo z'abamalaya. Osegira bamalaya mubaleke. Bamalaya mubaleke. Olutalo lwakulamu ne malaya we. Leave it to the malayas. Mubirekere fa Abasegu. We shall know who kati akulamu wabadde omutwalawa.